Kale mukama yebazibwe atwala musako mwena abeekumidde ku mukutu ogwa Daily Still Hope abali ku Daily Still Hope 2 namwe abali ku mikutu gyaffe egy'enjawulo nabali kubanga ate mutugoberera. Mukama tumwebaza abakumye okutuusa olunaku olwaleero. Oba akatuuka subscribe, like and share. Comment section zibeerawo kubanga ate otuwa endowooza yo okusinziira ku ebyo ate bye tuba twogedde ku lunaku olwaleero. Njagala tutunuulire lwaki nali nga nkyakolera omulabe Sitaani oba lwaki abakolera Sitaani atera batuma matumbi okulumba abakkiriza. Lwaki Sitaani ba Egenti be abatuma kiro mu ttumbi okubanga ate balumba abakkiriza. Wakati w'essaawa 6-9 lwaki ba Egenti ba Sitaani mwe baagala okukolera. Kyama ki ekiri wakati w'ezo ssaawa? Njababuuze bulungi kijja kuyambako gw'abadde eyeebaka ayenda ozuuka ku ssaawa 2 kiyinza okuyambako okubanga ate ogolokoka n'omanya nti eyo ssaawa ebeera yakazigizigi era omulabe aba akoleramu ebintu bingi nnyo okubanga ate asuula obulamu bwe. Ekisookera ddala essaawa eyo wakati w'6-9 mu nsi ey'omwoyo Sitaani akimanyidde ddala nti yevunaanyizibwa ku biki ebigenda okubanga ate bibeerawo olunaku nga lukedde. Wakati w'essaawa 6-9 buli byolaba emisana babipanga ssaawa ezo ez'ekiro. So buli ekikubaako mu nsi ey'omwoyo Sitaani akipanga ezo ssaawa. So kale amanye abalokole ezo ssaawa bakomawo bakooye ku mirimu, bakomawo abamu basolana mu ntebe, abamu basookera mu mabaala. So akimanyi nti ajja kukomawo yeerabire nti olunaku olw'enkya alina okuba nga ate alusabira aluyingirise ku Mukama. So ogenda okukomekkereza nga yeerabidde. Sitaani najja n'ateekenga ku ntyo kyova nti okeera ku makya pulaani zonna z'obadde opulaanize ne bukya nga ate zonna amazima tewali ate erabye mukisa. Balaba batuma ki kiro baba bayagala kulumba lunaku olw'enkya. Olwaleero oyinza okuba nga akulemereddwa obanga olunaku oluyiseemu kati ng'anaalumba olunaku olw'enkya ajja kiro ng'obadde ne bakasitoma bangi okooye weerabidde okusaba enkeera n'ogenda ku dduuka n'otuula n'obanga abantu babagambye nti temukyama ebintu ne bitabuka. Ensonga y'okubiri, the midnight hour spiritually controls the destinies of the people. Essaawa ey'ekiro eyo yevunaanyizibwa ku magenda go. Amagenda go abaagala okugawamba bazuukuka mu ttumbi nga gwe weebase ne bakola bye baagala. Ogenda kukeera ku makya nga buli kimu kitabuse. So nga naawe ng'onozza amagenda go mu kontro obe ng'ogavunaanyizibwako essaawa ey'omwenda wakati w'6-9 ssaawa nkulu nnyo. So amagenda go okubeera ekyo kyegayo olwaleero kinaasinzira ku gwe oba ofuluuta paka nga w'oyagala oba weerekereza otulo ate n'osobola okuba nga ate ofa ku magenda omulaba oluusi gaba awambye. Ensonga ey'okusatu lwaki Sitaani asindika ba Egents be mu matumbi. The midnight hour is full of demonic activities. Ezo essaawa ez'ekiro zijjuddemu nnyo emirimu gya Sitaani. Essaawa ez'ekiro zijjuddemu nnyo era emirimu gyonna egya Sitaani gy'olaba gisinga kukolebwa kiro. Abenzi bendera ku bisaawe by'amasomero kiro, emisana kizibu. So ekiro buli muntu nga bagamba afuuka vampire. Ekiro abantu ensonyi baba bazimazo zeenaabako, ensonyi baba bazisudde wali. Omuntu asobola okukola ekintu mu kkubo naye ng'emisana abadde tasobola kuba nga akola ki? Emisana abadde ate tasobola kuba nga ate akikola. So ssaawa ey'ekiro mirimu mingi egya Sitaani gye baba bateeka mu nkola. Kibola nti ayagala nyiizi essaawa ezo n'okusindika ba Egents be ekiro. So kyalibadde kya buvunaanyizibwa naawe n'ogolokoka mu ezo ssaawa n'osobola okuba nga ate okabirira Mukama. Ensonga ey'okuna, midnight hour is full of angelic activity. Essaawa eyo ey'omwenda nayo ejjuddemu wakati w'6-9
bamalayika ba Katonda nabo batambula. Soma Bayibuli Paulo ne Siira, osoma Bayibuli ba Yakobo nga busaasaana. So activities nyingi ezakolebwanga ekiro. So nga onaasisinkana bamalayika ba Katonda onoodibwamu ng'olookokanga ku ssaawa ey'ekiro, ssaawa wakati w'omukaaga ku 9 okaabirire Mukama, kubanga ze ssaawa Sitaani naye mwasindikira ba agents be. Ensonga ey'okutaano, most spiritual manifestation of answered prayers come to us at midnight and manifest physically during the day. Okuddibwamu kwa ssaala zo kubaawo ekiro sometimes, then emisana ebyo ebyakoleddwa ne bitandika okuba nga birabisibwa mu buliwo. Kitegedde ebyo byolaba emisana byolabako n'amaaso kuba kuddamu okwaddiddwamu mu nsi ey'omwoyo. Tulaba nti ensi ey'omubiri eri late okubanga ekulaga kiki ekigenda mu maaso. Obeera okulaba ensi eri very faster, it's the spiritual realm. Era mu nsi ey'omwoyo tetuli mu mwaka gwa 2024, tuli very far. So ekiro oyinza okuzuukukira n'okoola Mukama, Jeremiah 3:3, n'atandika okuba nga akulaga ebyebuziba ebikusike ng'ensi yonna ewoze, ensi yonna esirise. Abali mu myenge bali mu myenge, abaana babadde balina okusumba beebase, n'okoola Mukama n'akuddamu. Then bwe butya n'otandika okuba ng'olaba Katonda byazzeemu nga bitandika okuba nga birabisibwa gy'oli. So nsonga lwaki Sitaani asindika ba agenti b'ekiro nti oleme kubanga ofuna kuddibwamu kwa ssaala zo. So bw'olemerera okufuna okuddibwamu kwa ssaala zo, era tewali kyogenda kulaba mu buliwo. Ensonga ey'omukaaga, life's greatest battles are fought at midnight. Entalo ezisinga ez'amaanyi mu nsi ey'omwoyo zirwanibwa kiro. Ekiro entalo ezisinga kiro. Olaba n'ezo entalo ez'oku nsi zino zetulaba n'ensi erumba eggulu, attacks ezisinga eziri successful batera zikola kiro. So ekiro olwo okwata omuntu ng'ali offside, ng'asumagidde, ng'akoze eki, emisana omuntu aba soba. Kakati ne Sitaani akimanyi nti ekiro maama mukazi wattu okomawo yonna okooye, musajja wattu okomawo ku mulimu yonna wakumikisinze, so ogwawo bugwi oba tosobola, kati ajja ayisa mujenje kalo. So entalo zonna ez'amaanyi z'osuubira nti ziri mu bulamu bwo, omulabe zaleese gy'oli, z'olaba nti zikuyinze, wonna oyiga okugolokoka wakati w'omukaaga ku 9 otandika okuba ng'okoola Mukama. Ezo entalo zonna ez'amaanyi agenda ziseeteeza, agenda zijjawo. Naye bw'obanga si kyekyo, kankubuulire okyasaaga. Ensonga endala, at midnight you come face to face with the enemies of your destiny. Kitegedde mutumbi ekiro ke kaseera k'osisinkanamu ki abalabe b'omu nsi ey'omwoyo, anti manyi mwe mwagala basisinkana physically. Ssaawa ey'ekiro olumba omulabe gwo, kuba ejjukira akuloga mu kyalo akola ki kiro, bali ku mingi, bali mu masabo, bali eyo bakola bye bakola. Kati naye w'osituka ezo ssaawa tuba mugenda kwambalagana bukanzu mu nsi ey'omwoyo. Wano mu nsi omubi tosaba musanga, ayinza okuba ng'alina wala ose nga tomumanyi, naye mu nsi ey'omwoyo kasita onoogolokoka ng'ezo ssaawa ogenda kutegeera abalabe bo, Mukama agenda bakulaga. Ate oyambalagane nabo mu nsi ey'omwoyo, si mu mubiri. Abamu kyekyo omanyi lwaki oluusi Katonda tannabakulaga bikusumbwa oba abantu abakutawaanya, ajja bakulaga obeere surprised, obeere shocked, okwate ejjambi ogende olumba oteme bakusibe. Ani nga Katonda akyakwagala, kivala nti akyakulinze okule mu mwoyo. Waliwo ebintu ebimu nga Katonda ajja bikulaga ne w'onoomukabirira otya, ng'oli muto bijja kusuula eddala, bijja kukula, oyinza n'okugwa n'ova mu bulokozi. So essaawa y'omwenda eyo wakati w'omukaaga ku 9 etuyamba okukula, ate ne tutuuka ku kigero nti Mukama asobola okuba nga ate
atusisinkanya abalabe baffe face ku face ate ne batabaako kibayinza kubanga ate batukola. Ensonga endala ati ensonga endala gye njagala tutunuulire the foundations, chains and strongholds of the enemy in one's life can be uprooted and broken at midnight. Emisingi ezitali za bwakatonda enjegere n'abafuzi n'abalabe bo okitegedde ebyo byonna osobola okuba nga ate obisiguukulula okuva mu bulamu bwo mu ssaawa ey'ekiro. Olina by'oyagala okujja mu bulamu nga weeya bikutamye weeya obikooye. Waliwo emisingi gy'owulira gy'oyagala okutula egy'ekika gye gikulemeseza gikutaddeko limitations. Waliwo enjegere z'owulira nga mazima zo zikukutte tewaliwo ogenda tosomoka. Ebyo byonna kankubuulire bisobola okuvaawo kasita n'atandika okwemanyiisa okuzuukuka wakati w'essaawa 6 ku 9 ku 11 awo n'otandika okuba ng'okabirira Mukama agenda kuba nga akutula enjegere ezo, agenda kuba nga abalabe be abajjawo, ajja kuba nga ate emisingi gyonna agizikiriza n'ebiteekanaganako ebityo. Kiro tuli ku maanyi ag'ekiro, the midnight prayer, the power of midnight prayer gye twogerako kati gy'olina okuba nga mulokole obubaka tandika okuba nga ate okabirira Mukama. Tugende. You can prayerfully disappoint and disrupt the plans of your enemy at midnight. Ekiro yessaawa ennungi y'oyinza okusabiramu omulabewo n'omusuula eddalu nga tabitegeera, sigala nti musabira kulaluka naye nga takyabitegeera nga byakola byonna tebirina na gye biraga. N'atukesa n'alowooza ekyokola ne kimubula. Yo yessaawa omulabe muyinza omumaliramu amaanyi agamba naye bikola ndoza kakazi nkoze eki naye oluusi ate biddira nze. So eyo yessaawa entuufu. Era bwe bamuli bakyakigoowa olinze Sande ate ogyebala dakiika 3 saaviisi eggwe ate oli akusiraanya asiiba ku masabo oluusi amalayo ne wiiki agendayo ng'agenze mu kampu wiiki namba n'asiisira eyo. Eggwe oli eno oli mu kufenka bufensi buli ddakiika okitegeera tolinaako budde bwa Katonda ova ku mulimu tuukira waka kativi n'olaba obuzannyo n'odda ku TikTok otulo tukutwalira mu ntebe bakuzukuza nti mami nti esimu yino ogenda gisula mu bbaafu nti obudde ssaawa mmeka nti ssaawa ziri 8 agenda weebaka n'ogenda n'okola ki kyokka oli akuli bize yavudde waka wiiki namba akampinze mu ssabo ali eyo teyeebaka kiro kyonna bali ku mini bakommonta. Weeweraala kiweepe kitakunyowa. Kale the midnight hour is full of angelic and demonic visitations. Angels visit with blessing, demons with curses. Kitegera ekyekiro ekyo bamalayika bakyalira abantu bazze n'omukisa bazze ne saala zo okuddibwamu okuva eri Katonda balesa obubaka. Naye ate Sitaani naye ekiraba bizi aleeta ki ebipali ebisiraani okulemererwa byonna bireeta kiro. Kati gwe wakusanga ng'oli mu kufuluuta n'engeregeze zizze you are weak spiritually agenda kuwa buli kyonna ky'olowooza nti kigenda kuŋŋaŋŋaza emyaka egiwerako. So that's why nti olina okuba nga oli sober minded nti Sitaani agenda okujja n'ebikaasezi bye affections byonna akusanga oli aweya ng'otunulawo oti olaba buli ango gyajjiramu oba ogiraba Mukama akulaga. Bamalayika ba Katonda baleeta okuddibwamu oba okulaba ate ng'okutegeera. Kitegeeza amaaso g'omwoyo gaba gakoze eki gaba gamaze okuba nga ate gamulisibwa n'otegeera amazima. So most very successful people stay awake at midnight to prayerfully take charge of their destinies. Abasajja betulaba abamanyi betwegooma njala mbeere nga musumba gundi, njala mbeere nga omuweereza gundi, njala mbeere nga omuyimbi gundi. Abantu abamu abo boolaba kiro tebeebaka
basula batunula basula basaba bakabirira Mukama okwongera okubanga babotola mu magenda gaabwe. Kale omuntu gwegomba asuba anoonya Mukama gwosuba weebase okitegeera ate bigasigala nga birooto just oyogerako bwogezi naye ng'ate osobola okufuuka ekyo n'okusingawo. So nga tunabeera successful mu magenda gaffe, nga tunafuuka ab'amaanyi mu buweereza, mu bizinensi, mu maka n'ebintu ebisigadde, tulina okuba nga twefiiriza ku tulo tuzuukukeko ekiro tutandika okuba nga tukabirira Mukama nkiwa Mukama mwesigwa ajja tukola bulungi tujja kuwangula. Naye obubeera awo nga alezi mu byabeera bubeeza awo eroko Kristiani omulokole lokola ali awo naye ng'onoofuuka ensonga mu bwakabaka obwa Katonda. Waliwo ebirootoolooto olina okuba nga okola ki otwerekereza ate ntandika okuba nga onoonya Mukama. If you fail to pray full control your destiny at midnight, your enemies will control it. Ensonga endala Sitaani akimanyi. Wolemererwa okuba nga ate amagenda go ogeddiza oba Katonda akuyamba noweddiza amagenda go ate omulaba ajja kikola. Omulaba onoolemera okuzuuka ekiro osabe ye omulabe waali ajja kukozesa ekiro ekyo ekikulemye okuba nga okozesa asindike ba agenti be then abe ng'ate afuga amagenda go. Bantu bangi twali badde bantu b'amaanyi n'okusinga we tuli kati naye otulo tulemesezza omulaba atulemesezza okuba nga ate tukola ekituteekeddwa okukola okufuuka ekyo. Buli stage gy'otuukako kankubuulire waliwo omutango gw'olina okuba ng'osasula tebigenda kuba bya muniino okitegedde kati. So ng'onooyagala obeere nga go in charge amagenda ago gakomewo okuva mu mikono gy'omulabe olina okuba nga ate ozuukuka ekiro n'otandika okuba nga ate okaabirira Mukama. At midnight your spirit comes under severe attacks. Spiritual strength and fortification is very important at midnight. Ekiro jukira obanga oli munafu mu mwoyo webase tokaabiridde ku Mukama tomukoowodde emmeeme oba omwoyo guba munafu era Sitaani wagusanga asobola okukozesa byonna by'ayagala. Kuba ekiro osobola oloota nga bakuliisa ku mpaka, bakunywesa ku mpaka, bakusala emisale gyekogoba, engo zikugoba, embwa zikugoba, abasajja bakugoba, ogudde mu mazzi, ogudde mu biteebe, oze ebibuzo bikulemye, ozeeyo mu kyalo mu kayumba kali, ozeeyo ku ssomero kali mu butale buli bwa nassale primary. Okitegedde kubanga omwoyo munafu. So ekiro Sitaani akimanyi nti emyoyo gy'abalokole abasinga minafu tebasaba kati asindika nnyo ba agenti ekiro ekyo okubanga asuula obulumbaganyi ku muntu ow'omunda. So wamusanga nga omuntu ow'omunda talina resistance obanga tasobola kwerwanako talina maanyi ago mu nsi ey'omwoyo then awolabira nga ate obulumbaganyi obwo otandise okuba nga ate obulozaako mu nsi eya buliwo. At midnight when people are asleep, their enemies hold meetings against them, taking terrible decisions against their destinies. Tegedde Sitaani akimanyi ekiro nga weebase kyekyo ekiro abalabe bo ba agent mwe bakolera ki mwe batuulira ne babeera ne bu meeting obw'enjawulo nga bakuteeseza kakati buyo yeebase tukole tutya tumuliise ennyama n'oloota nga bakuliisa ennyama kumbe bamaze okukola endagaano. Eno oli ku buliri omanyi oloota eri oli mu ssabo bali kukozesa ndagaano oba nozuukukawo oti ng'endagaano emaze okuba nga ekola ki eruma. Kuba oli akuloga ayinza okuba nga tamanyi na gy'oli yalemererwa okitegedde naye kati amanyi amannya go alina ebifaananyi kati ye atuula butuuzi eri nga akola byonna by'ayagala nga gwe emmeeme bagisika paka mu ssabo nga bakuliisa nga bakusala misale bakukuba kibooko bakusala nviiri olwo n'okuzuukuka nga omulaba amaze okuba nga akola endagaano ki amaze okuba nga akola endagaano naawe. So
mu biseera ebyekiro nga agenti Basitani bali mu meeting bakuteeseza, balayo bali mu meeting bakuteeseza, nawe kali badde akaseera akatuufu naawe n'ozuukuka mubeera mu meeting ne Mukama, mubeera mu meeting ne bamalayika nga bakubuulira bakuteeseza, kiki ky'oteekeddwa okuba ng'okola ki? Ky'oteekeddwa okuba ng'okola ate amagenda go gasobole okuba nga ate gali successful. Spiritual activities can be very powerful and rewarding at midnight: Bible reading, Bible confession, praise, worship, prayer, fasting, and so on. So, mu biseera ebyekiro jjukira emisana wano babbize, bino bikukonfusinga biri bikukonfusinga, abaana bakutabula boosa kutuma biki. So kiba kizibu nnyo okuba nti ofuna obudde n'otuula n'osoma ekigambo mu mwoyo si mu mubiri n'osinza Mukama. Ajjukira abamu ne gye mukolera tebakkiriza na kwogera amannya Yesu, bayinza n'okugoba okusiba biki. So nti ekiro ekyo kiba obudde bubeera bukakkamu, osobola okusomera mu Bayibuli yo, osobola okusinzaamu Mukama, osobola okutenderezaamu Mukama, osobola okukola ki byonna ebyetaagisa ate mu ssaawa eyo ey'ekiro. Kati omulaba akimanyi basindika ba agenti be ne bakuleetera otulo n'okwata Bayibuli okusoma mu seconds n'oba ng'osomagire n'amalusu gayise mu Bayibuli, okitegeera wodde engulu wooti otuukira ku TikTok ate eyo n'ogiraba 11. Kati ag'amaanyi ag'ekizikiza ag'enjawulo ge basindika gakulemesa okuba nga ate okola eby'obwakatonda ekiro n'okumekereza nga ate oli ku by'omulabe Sitaani byowadde ate obudde. Constant midnight prayer requires much spiritual strength and stamina. It's not for the spiritual lazy. So okusituka ekiro okwerekereza otulo okusaba, okubanga okomyawo amagenda go, okubanga olwanira amagenda go, okubanga Mukama akukozesa, okitegeera mu ngeri omu oba endala, si kwabo bashi laziness mu Uganda abanafu mu mwoyo. Tulina abantu nga banafu mu mwoyo beesaasira, nti nze nina asima, mpewo ejja kunnyingira nfe nzirike. Ozirike otya? Sitaani yakuwa ebyo byonna, okitegedde. Nti kati nze nina alusaazi, asaziwala ssaawa 6 nsinayo ekikopo ky'obuugi, tulanga ebyenda byonna balinga bye basokoolamu. Oyo Sitaani, okitegedde. So ensi ey'omwoyo, okusituka ekiro, okusala, okwewaayo, okubanga oyongera okuba ng'oyimusibwa n'okunywezebwa mu nsi ey'omwoyo, si kwabanafu. Kati Sitaani akimanyi, okitegedde. Kivola abatayagala ofuuke w'amaanyi, ayagala osigale awo muki mu kyakigowa ku Sande ng'oli mukristaayo wa Sande yokka. Ebisukkako awo aba tabyagala, tayagala ofune kumanyisibwa kuli kwennyini, kumulisibwa okw'amaaso kuli kwennyini, okutegeera ddala Kristo tabyagala. Sitaani tekimuluma gwe okuba ng'oli mulokole, ali lokolo. Mulokole ali awo, loko Christian, okitegedde, mulokole wa sabbiiti. Ekyo tekimuluma, in fact akuleka. Naye ekimulumira okuba nga gwe otandise okuba ng'otegeera amazima nga ye Kristo Yesu. Ensonga esembayo olwaleero, unfortunately, many of our spiritual blessings are stolen and exchanged at midnight. Why? We are not spiritually alert. Abantu abasinga emikisa gyammwe amagenda gammwe bagawanyisiza kiro. Kubanga mu nsi ey'omwoyo oli muzibe. Mu nsi ey'omwoyo oli muzibe, tokyalaba n'ebintu ebifanaganako bwe bityo. So ekiro Sitaani mwasinga okusindikira nnyo ba agenti okubanga bakyusa, bawanyisa emikisa gy'abaana ba Katonda, babba amagenda g'abaana ba Katonda. Balaba basindika nnyo ba agenti abamanya beebase, tebaasabe na kusaba, beebase, tebaagala kumanyamu. Abamu beebakidde na ku TikTok zoogera, vidiyo zoogera, okitegeera. Abamu bataddeko satula music, abamu bali ku holazi ga zombi, yebase ga zombi ge galiko. Kati nga bakitoogala ote. Akati awo Sitaani kimwanguyira okujja okuwanyisa omukisa gwo, akimwanguyira okujja okubanga ate awanyisa amagenda go. So ezo ensonga lwaki olina okuba ng'ozuukuka ekiro.
notandika okuba nga ate okabira Mukama kubanga Sitaani amanyi ekigenda mu maaso obituuka ku budde obw'ekiro ate naawe olina okuba nga ate weerekereza otulo time akaseera akagenda okujja weebake nga tosaanazuukuka naye essaawa zino wadde oba okooya otya aye no kisinza oba olina endagaano ne Mukama nsaawa ezitinzuukuka n'oba weewakayibakawo dakiika 2 omwoyo wa Mukama akola ki akuzuukusa so essaawa bwe tuba tunaawangula tufuuke abantu ab'amaanyi abawanguzi leka tutandike okuba nga twerekereza byonna wakati w'essaawa 6 ku 9 olw'okuba nga tuzuukuka atugere maaso ga Katonda omulabe naye ng'ababi bali bize batambula bawuluguma balinga empologoma banoonya be banaazikiriza bajja kusanga nga ffe tuli spiritual alert bajja kusanga nga gwe oyimiridde mu nsi ey'omwoyo so tewali kyonna omulabe kyayinza okuba ng'akola naye bwe bakusanga ng'oli munafu byonna bye bamulagidde okuba ng'akola obona nga bituukiridde ate obulamu bwo. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi twongera amaanyi si lwa buyinza si lwaki wabula olw'ekisa kyo ffe nga ffe tetusobola kubanga obudde bw'ekiro Mukama bamu otulo tutuyinza naye okuba lwaleero tusaba Mukama otuwa omwoyo atukulembere ffe nga magezi gaffe tetusobola wabula awali omwoyo tetusobola kubanga ate tulemererwa ayi Katonda omulungi ow'omwami oyo ow'omukyalo oyo ekisa ekinasobola okuba nga ate agolokoka mu budde obw'ekiro asobola okuba nga akunoonya kubanga ologera noga nti abakunoonya bakulaba olwakulaba olw'okusa